ekirungi entalabuuso ogyambala ne ku luhaani ogikiririzaamu. Olaba otya mukadde kana akazibwako akazigizigi ng'obulamu bwa Segirinya bugenda? Ku lw'eddiini, kale gwe ku lw'obuntu obusungu bwaliwo, naye ku lw'eddiini n'abakkiririza mu ndowooza y'Obusiraamu, lwaki tosonyiwa n'ogamba Allah kino kakikoma omusonyiwe? Sabodduka ewali Segirinya omugambe nti kusaba oyogere ekigambo kino nti Sheikh Umar bansonyiwe olw'obuzibu obuvune bwe namutuusaako. Segirinya bw'amala okukkiriza nti yansobya odduke misinde ondeetere kamera yo ng'ambe nti nsonyiye Segirinya musabire ne ku dduwa tulabe nga Allah amuddiza obulamu. Naye olwaleero bwe mmala n'enjogera ekigambo ekyo nsonyiye Segirinya, munnange kiba kindi abansi balo Segirinya ali ku kitanda kati olwaleero ali mu ddwaliro. Anti Segirinya ye agamba takumanyi. Kakati gw'onoosonyiwa atakumanyi. Export TV to the world. Bas speed ya yiri. Omukulu amanyikiddwa nga Sheikh Umar avuddeyo n'akomba kwerima titagenda kukyusa kigambo kyayogera ku mukulu amanyikiddwa nga Segirinya Mohammed. N'agamba tagenda kumusonyiwa. Oli ku Export TV tuli ku mutimbagano, subscribing nga commenting nga ato sharing. Amanya nze golaba nze omwana soda, tubeera ne mutayi wange abe abeera waawe ensonga ne zitambula malidadi sana. Enamba ya feriawo wanse yesimu gikwate mu speed tudduke. Munnange bwakedde ku manchane tukola video eyasoseyo eri wansaawo nga tukulaga akabasa n'akabaate gye kasinziira oba byava kuki okubanga omukulu amanyikiddwa nga Sheikh Umar alombera munywanyi munne bwe bakkirizira mu ddiini emu ey'Ekiyisiraamu edduwa ey'okumutta ng'agamba ayagala kulaba ku ntaanaye. Tubadde tuli awo ne tukwatagana ne munywanyi waffe amanyikiddwa nga Omukunja atasera. Ne mugamba kubirako munywanyi tulabe embeera bwetambula kuba ggwe mukwano gwo. Ogezeeko mugamba nti bannayuganda abangi twegasse wamu nga tuyita ku Export TV nga tukusaba nti wane waffe mu Buganda omufuta salirwa musango. Tubadde tukusaba osonyiwe swabiruna munno kuba ku ruhani egamba al muslim aklu muslim kyo musiraamu muganda wa musiraamu. Sonyiwa muganda wo. Sheikh Umar akatutemye n'agamba tali ready kusonyiwa Mohammed Segirinya kubanga ekintu kye yamukola kyali ky'amaanyi nnyo, kyali kya bulabe. Yamuwaayiriza nti omwana oli eyafa yali mwana we, yagamba singa yali mwana we yandiziikiddwa ku kijja kyabwe naye yaziikibwa ku limbo. Ebyo byonna biraga nti teyali mwana we. Wabula mukaweefube waffe w'okwogerako n'omukulu amanyikiddwa nga Sheikh Umar, ebigambo bingi byalomboze omubadde n'okututegeeza nti Segirinya Mohammed kituufu akolera gavumenti era n'atutegeeza nti NUP kibiina kya Yoweri Kaguta Museveni kye yateekawo ng'opposition omuvuganya. N'agamba nti Segirinya Mohammed agenda omutandika omuzoganya, yatandika omuzoganya nga wa NUP. Ate mbu we yagenda yewe yamutegeeza n'amugamba nti sebo olina okukkiriza omulambo kuba gavumenti ekuyingiddemu yeeraliikirira ebyobugagga ne ssente by'olina obijjawa. Kwe kubanga akkiriza omulambo naye era teyabikkirizira ddala era y'ensonga lwaki omwana baamuziika mu limbo. Awadde Mukunja tasiki ey'amaanyi n'amugamba nze okuvaayo okusonyiwa Mohammed Segirinya genda mu ddwaliro gy'ali ensambya omugambe ayogere ebigambo bino ng'ensi ewulira nti nze Segirinya Mohammed neetondera Sheikh Umar olw'ekintu ekibi ennyo kye namukola ekyatuuka n'okumusibisa. Naye bw'atavaayo nanneetondera mu lujjudde nze siri Allah siri ki sigenda kumusonyiwa, genda mu maaso nga nnomba edduwa zange. Kyokka gye buvuddeko awo waliwo TV emu gye yaliko omukulu amanyikiddwa nga Segirinya Mohammed nga tannaba kunyinyitira nnyo na bulwadde. Ne bamubuuza ku nsonga za Sheikh Umar, yavaayo n'ategeeza ensi nti simumanyi pozi ng'ondetedde ebifaananyi n'endaba ne mmutegeera. Kankuwe olukomo luno olw'essimu olwa Sheikh Umar ng'agezaako okwogera ne muganda waffe Omukunja atasera, obubaka mbubyeyo obulabe ombuulire ogwawa. Abayisiraamu kino kiri mu nju yammwe, Sheikh Umar musiraamu ne Segirinya Mohammed musiraamu beekuba. Kankuwe essimu eno beerako giwulirize n'obwekkaanya ogimaleyo. Wabula process y'okuwulira ng'egenda mu maaso, ngenda kusaba munywanyi likinga, commentinga,
sheyalinga nze omwana sodo Sheikh Umar wanju Omukunja atasera tata w'abaana kama katonda omulungi ya video kona kalabye YouTube lwaki mukola ebintu lwaki oli mukambwe nnyo ekyamazima katajja kukampisa mu bintu natunudde ne ŋŋamba papa wange nganda taayokye ngandaba omanyi wano mu Buganda omulwadde asaasirwa nnyo wano omulwadde ne waba yakola ebibi ebifaanana ebya Museveni but the moment she is ng'obulamu bugenda abantu balina kali ak'obuntu kakomawo ne bambi kyova olaba wano omuntu bw'amala okufa ne waba yakola ebibi abantu boogera birungi bannange abadde wa mulungi nnyo ku kyalo abadde atuyisa bulungi naye ng'abadde akwata obwana nze awamu n'ekyo nze ndi wanjawulo mu balala nze nyina omutima ogwange abagunfaananya muno mu nsi ndabamu balinga babale n'omutima abanfaananya omutima ogwange ndowooza nnyinza okulaga ku kyokulabirako ekyangu Pasita Senyonga kyamazima ngayita mazima omutima kyakola ki kyafulumya saagala kwekweka n'omuntu omulala gwe nalaba Geoffrey Lutaaya omuyinzi maama we naye yabagamba nti ekitiyo nkiyita kitiyo seekweka kakati ze embeera zange owulira okimanyi nti bwendeka Segirinya afe social media yagyonoona yagendako crash social media teyeerabira omwana n'omuzzukulu amanyi nti nkwata obwana Segirinya omulambo gwe yaleeta gwali gwanye amanyi nti ddala bigira bitya byonna abitwala nga bituufu nga titujjeeyo ggulire byansasagge lijjawo bintu ebyo ate nalabya akavidiyo nga kalaga oli olutalo lwammwe kuba nze nadde simanyi na lutalo gye lwava naye nalabya akavidiyo nga ndaba bagamba omwana yali wuwo ye yafa gwe wali wagana olabiri byonna kugambye era nga vidiyo byonna biraga wange bagira bata kaakati gwe tosooka ne bwegamba kino kitegeerwa ategeera ng'amaze kulowooza nnyo nti lwaki omwana wa Sheikh Umar bamuziika mulimbo kyokka kirina ekikibikka nti omwana Sheikh Umar musiraamu eririmbo y'abasiraamu ekyo n'olaba ng'ategeera takitegeera ffe tetuziika waffe mulimbe waffe tuziika ku bijja byaffe toyina ng'ojja kukitegeeza bwenna omwana kubonera obulamu obulaga nti teyali wange bamuleeterako ebbaluwa empanvu egamba nti tabikkulwa takkirizibwa kubikkulwa kulabibwako aziikibwa buziikibwa oba baleeta ataliwo ebiseera ebyo covid teyaliwo ye omwana obiyete nawo nkugambye kupanga ebyo byonna baali bakimanyi omwana si wange naye Segirinya akimanyi omwana teyali wange naye nga baŋŋamba kkiriza omulambo lwa mpaka nga banfumbye bannimbye mu gavumenti yenkuba mbu lwaki nyina sente nyingi naye nga byonna Segirinya ako gekalimu olabeyo people power wamwe gye mulimu obeera ng'ogibiriivingiramu ng'omanyi people power eri ku Rio nsonga ekyo kyekirina okukubuusa nti Segirinya yatandika dda okukolera gavumenti naye ng'ayeerimbise mu people power ekyo kyekikulaga nti people power kibiina kya gavumenti munnange gavumenti ye yakireeta kuba Segirinya yali wa people power ye yaleeta omulambo wange diiru eyo yamuweebwa banene abamu mu gavumenti anti Sheikh Umar ate nze nsigala people power yo sisobola givaamu mpozi nga Bobi Wine we bukya n'agivaamu n'andaga nti tagikiririza asobola kugivaamu kubanga olwaleero Bobi Wine bw'ava mu people power toddamu kumulaba mu nsi eno because alidde sente z'abasajja nga diiru eyamuweebwa n'okumuweebusa sente yakumugamba nti alina kuteekawo people power ekyo kyolaba Bobi Wine akola ekyamusasuza eyo tuveeyo tudde ku ky'omwana kati tudde ku mulambo mukwano gwange obutategeera kintu ekyo gwegolera biriivu nti kiri mu mazima muno mu Uganda olwaleero nga maliriza tugenda kudda ku kyekyo owulira bw'oliba otudde mu tunjo olikitegeera mu Uganda olwaleero tetulifuna opposition eririyo tugende maaso ku kirala ndi ku kiri we bakuleetera omulambo ogutali gugwo
ogugwo owuwa omwana gyali mulamu teyafa oba naye yali yafa ebiseera ebyo bandetera omulambo mu nsi nalina omwana Sophie era waali kati ali mu 15 years ekitegeeza omulambo mu baana bonna be baleeta mwana yali wange mu bonna be baleeta abaafa abaali abalamu embuto ze baŋŋamba tekuli n'omu abaavaayo bonna baleepinga tekuli n'omu gwe nali ntadde mu kasolo kange tekuli n'omu gwe nali ndeepidde sabo byonna byali bipange nga biriidingiddwa Segirinya Mohammed eddoboozi ly'ekyebando MP wa Kawempe kati okusaba kati Sheikh ekirungi entalabuuso ogyambala ne kuluhani ogikiririzaamu olaba otya mukadde kana akazibwako akazigizigi ng'obulamu bwa Segirinya bugenda ku lw'eddiini kale ggwe ku lw'obuntu obusungu bwaliwo naye ku lw'eddiini n'abakkiririza mu ndowooza y'obusiraamu lwaki tosonyiwa n'ogamba Allah kino kakikoma omusonyiwe kaakati olwaleero ngenda kukutuma bw'onkolera kino ne mmala ebbanga nga sinnakola kikyo nsaba onsaasaanye mawulire okitwale nga siri mukwano gwo oŋŋambye nti akasajja kabi nnyo era omanya nti toli mukwano gwange nnyo kyenkusaba kiri bwe kiti nsaba odduka ewali Segirinya omugambe nti kusaba oyogere ekigambo kino nti Sheikh Umar bansonyiwe olw'obuzibu obuvune bwe namutuusaako Segirinya bw'amala okukkiriza nti yansobya odduke misinde ondeetere kamera yo ŋŋambe nti nsonyiye Segirinya musabire ne ku dduwa tulabe nga Allah amuddiza obulamu naye olwaleero bwe mmala n'enjogera ekigambo ekyo nti nsonyiye Segirinya munnange kiba kindi abansi Segirinya ali ku kitanda kati olwaleero ali mu ddwaliro anti Segirinya ye agamba takumanyi kakati gwe onoosonyiwa atakumanyi kakati ntala Mukunja yo oyinza okusonyiwa atakumanyi bannange ekituufu kiri nti nze kyendowooza nga nze akumanyi naye olw'obusungu bwe mwafuna n'obutakkaanya ebye kati tolaba nti Mukunja ne bw'oba onsalira omusango ogunsalira tolina kyomanyi naye bw'obaako n'ekyomanyi omusango guno ogukyusa n'oguggya eri Segirinya buli antuukako nga ŋŋamba kasajja gw'oli kabi lwaki tosonyiwa oli munnaddiini okkirizibwa okusonyiwa naki nkikkiriza ne munnaddiini nzikiriza okusonyiwa era tulitaakulabirako eri abantu abalala bonna teri atasobya mu nsi eno Segirinya yansobya okumusonyiwa nkyagala nnyo olwaleero Segirinya singa kkiriza nti yansobya era mmanyi yansobya wallahi ne simusonyiwa mba kabi nnyo naye okimanyi nti bino by'amateeka bwe ŋŋamba Segirinya nti nkusonyiye wallahi balooya Segirinya n'abatanaba na ku kitanda kuwona kukakkana balooya bye baba bansuubinze dda baba bankute nadda sebo ogwo musango obadde okimanyi mbadde nje okwogera naye era ebyammwe bimanyiddwa balooya ne bwe baleeta biki ebyammwe bibadde mu miidiya bisigala bimanyiddwa kakati badde nkwegayiridde ambi Segirinya singa kkiriza nti amanyi Segirinya kkiriza nti yansobya wallahi ndi wiringi dduka misindo ndeetere kamera nsonyiwe Segirinya kuba kati na vidiyo nga Segirinya ngamba nsonyiwa kale baŋŋambye nyina essimu gye mbadde njogerako ne Kasuku kati mu ddakiika nga 5 mabega nga sinarayogera naawe Kasuku aŋŋambye nti kolaki Segirinya kati takyakkiriza kumulaba era gy'ali mumbi naye laba maama we maama wakkiriza agambe omwana wange yasobya Sheikh Umar nsaba osonyiwa omwana wange vidiyo eyo olugitabwe tuka misinde nkwe vidiyo esonyiwa era ndi kasajja kabi entalo z'abakulu basajja natunulidde olutalo ne ŋŋamba Sheikh era mbadde ndudde okukubira akazadde nga kakati Sheikh mukwano gwange
nengamba kakati kubanga nadde so ogikola nenkuba nengamba naye kati gweseeka abantu bonna nga nengamba omusajja ono simumanyiiko buzibu gwemanyi era nange teyanyizizza singa yabadde yanyizizza eno essimu waligenzo gikubanga tekyayitamu omanyi ekizibu kiba bwe kiti waliwo abantu nga wetunaabeerawo olinaga Sheikh Umar oyo mubi kasajja kafere kabbi kali nze waba tannakinkola nga nze mukunja nze sikyawa muntu olwabyoli ebyo mwayitamu ne gundi wabula nninda nange mmanyi nnyo era yemputtu eyo endeetedde ebizibu bingi nti oluusi tukyawa abantu olw'okuba gundi yamukyawa n'otamanya nga tebannakyawagana kyekyaliwo wakati waabwe kati nze mbeera nga Sheikh Umar sifunanga obuzibu naye lwaki bakoze bwe bati kumbe naawe oluusi obaayo n'ensongayo okitegeera naye nga nze banayembasi kuba kati emyaka gyammwe nze sinnagituukamu sinnagirengeza naye ate nsaba mu kutegeera kwange okw'ekito nandisabye bambi musonyiwagane tusonyiwagane nze ndiweerenge Segirinya okumusonyiwa naye tamanyi nkugambye olwaleero bwe nvaayo ne njasamya akamwa kange nentya firimu nenta vidiyo nti Segirinya musonyiye balooya bakanso ba Segirinya bagenda kumpawaabira nga Segirinya tannafana ku kitanda basobola okunsuwinga ne banteeka ne mu kkomera ekijjawo ebyo byonna kiri ekyo Omukunja atasera Segirinya kwogera ekigambo eki Sheikh Umar namusobya saba nsonyiwe awo abantu bannumbe nga bamanyi nti gwe walabye ku TikTok ekitokote eggulo kati ne bwegamba akasajja kabikola tugira beta abantu balina evidence n'obukakafu ezo vidiyo eziraga nti ddala abaana baali ba ddala Segirinya yayamba abantu bali naye nga nze tadde vidiyo eziraga n'okulaga nti omwana oyo bw'aba yali wange bwe baaziika enkoowe ntaddewo $2,000,000 baziwe Honorable Segirinya zimuyambeku okwejjanjaba. Kyakubiri nsaba gavumenti ya Uganda, Constitution ya Uganda, amateeka ga Uganda gansibe all my life ge mayisa. Baba omwana oyo Segirinya gwe yaleeta nga yali wange tugende wali enkoowe bamuggyeko DNA omulambo baguggyako DNA okimanyi enkoowe bamuziika nkoowe mulimbo bamuggyeko DNA baziggyeko DNA and willing ne bajja kiro ku 8 ne bajja ku machamisa na nze mbawe DNA yange bebasanga nga omwana oyo wange mbawe $2,000,000 ziyambeko kujjanja basajja bansibe all my life. Kati bino ebyo Segirinya sekate bibaddewo abantu bale tebajja kutegeera bintu ebyo. Omuwala kaleeta mwana omukyalo oyo gwe naye mu kamera agamba Sheikh Umar wanneebakako gwe wampa olubuto luno tompa buyambi wampaayo $1,000 adduka kati era naye ne bwajja bugambe kati ali misinde ne bamufulumya ne bamuleeta ekizibe ebyo byonna ebigambo tebigula mata. Era zeetaaga kwogera naye muntu wabwe bamanyi gye bamujja naye nze bwavaayo n'ayogera bwe kapapapa nga mugamba bajeete DNA omwana oyo bw'abanga yanzaalamu omwana muwe naye $2,000,000. Naye Umar olina ssente? Ekyo kikulaga ki? Nti oli mumalirivu ebyakolebwa byonna byali bikyamu kutta ttalinnya lyo. Byonna bipange ate ng'era ekyagera kigendererwa kyabwe ddala kyatuukirira. Bankuba ekigo. Erinnya lyange baalitta, banziba. Ebyobugagga byange byonna baabitwala mu nsi nasigazaamu ssaati. Nakanzu zino zimulaba nyambala ezimu banjazika olina emmotoka olina amaka okyajjanjaba n'emmoloka si yange amaka baagatwala emmoloka gyenvuga si yange sawa yonna omuyindi agisa naye owojjanjabira wawo ati si wange baatwalawo Segirinya yankola bubi gwe byankugamba yankola bubi olowooza bwerere sirina Segirinya ke yandekera mu bulamu byobugagga byonna bye nalina kati oyo nzijewo essanyu namulaba ali kundiri bobeera gwe nkitegeera nsobola kati nsobola okukitegeera kati ntandise okitegeera
nzijewo ennaku nga Segirinya ali ku ndiri obeera gwe oba ofuna nnaku oba ofuna sanyu omuntu eyakukola obubi bw'atyo bwe mbanze nfune essanyu naye ne soogera ne siryatula Omukunja akaseera kati akende kye nagambye kiri nti nkusingako njogera bandi wanjawulo mubalala omutima ogwange gwe nnina nkimanyi bangi temugulina walaze omutima ebyaddala buli abamu ne bagamba omusiraamu bw'atyo bw'aba ettulu muslim nasirabye comment zonna ati ettulu muslim binkwase ennaku naye ate nga muli bw'ogenda n'olaba omuntu oyo mujjeko vidiyo ddamu onkubire tonyiwa omusajja omujjako vidiyo ng'agamba mmanye aneetondero byafuusaako bambi bw'ona omala eddakiika 5 nga tonnantuukako ngenda kunyiigira nnyo nga tonnantuuka nja kumufuna taata kale mukama akuume amina Export TV to the world.